there's no reason as to why we're going to give up on the democracy of this country. It shall stand, and I'm very sure. Eron Kiiza, munnamateeka yakwatiddwa bannamagye bwe yabadde agenze mu kkooti y'amagye ng'onali ku ttiimu ya bannamateeka abawolereza retired Kano Kiiza Besigye wamu ne Obed Lutale. Eron Kiiza okukwatibwa kyaddiridde okuwanyisiganya ebigambo n'abamu ku bannamagye ababadde bamukugira okugenda okutuula bannamateeka we batuula ekimanyiddwa nga The Bar. Mu ddakiika 15 ssentebe wa kkooti eno Brigadier Freeman Mugabe yabadde amaze okumusalira omusango okwebaka mu nkomyo okumalira ddala emyezi 9 ng'omusango gwe yazizza gumanyiddwa nga contempt of court kiyite okutaataganya kkooti. And warned, this court finds the accused conduct in contempt of this court and finds Kiiza Eron guilty of the offence of contempt of court and is hereby sentenced to 9 months in prison to be served in Kitalia government prison. Munnamateeka Joel Israel Kidandaire annyonnyodde omusango gwa contempt of court kye gutegeeza. Contempt of court kye kitegeeza n'okuvoola kooti mu ngeri yoba weebisizaamu ng'oli mu kooti. Aye tekisobola kuba nti kyonka kubanga oli mberi wa mulamuzi nti osobola ovoire kooti kubanga oli mberi ya mulamuzi. Osobola kuba ku luya wa kooti aye era wagivoola oba okuba munda mu kooti wagivoola. Ekyo kye beeta contempt of court. Kooti waba ng'ogibisizaamu amaiso. Kati process Eron Kiiza mwe bamuweeredde contempt of court yabadde process okweteekerateekera kooti okugenda mu maaso. Kati tujja kwebuuza nti okweteekerateekera kooti okugenda mu maaso nagwo musango. Joel agamba nti Eron Kiiza ng'omuntu yabadde alina okulwanirira eddembe lye kubanga kkooti yamusindiikiriza okukola kye yakoze era n'avumirira ekya kkooti okumusiba emyezi 9 kinakyo kikontina n'akawaayiro ka UPDF Act. Weewaawo nga munnamateeka alwanirira eddembe nga munnaffe Eron Kiiza bw'obanga oguga kulwanirira eddembe ly'abantu waaba ate nga eriryo lye balikuniinirira ate nga lyona tosobola akola ki kulirwanirira owaamu amaani waba ng'omaliriza nga wena bakusindikiriza okulwanisa eddembe aye mu kifo ekiteetaagisa. So embeera eyo yabaire nnungi. Aye ate ekindi ku sayidi yaffe nga bannamateeka titwabaire tulina kutuuka awo. Indidi nti niifo tugavunaanaku niifo tulina okugateeka mu nkola nga tuyambiswa ku kooti n'abantu bandi aba authorities. Aye omuntu otuuka ekiseera ebbugumu lyakubitamu wawulira nga be kibiseewo ng'omuntu yenna tenda mu munene yatendewaira yabaliriza nga ekyo kyakoze. Amateeka gaibwe galagira nti woba okoze contempt of court osibwa ennaku 3. Amateeka gaife agavuga ebintu ebyokukola emisango editaikirizibwa what I would call criminal law gakoba nti omuntu eiteeka tiriikizibwa bakugeme bakusibe ku lw'omusango ogutali mu mateeka. Tuwagadde okumanya oba Eron Kiiza asobola okujulira ku nsala ya kkooti. Tutegeezeddwa nti alina okuddayo mu kkooti yennyini eyamusindisa ekitalya. Ekisinga kweinamiza nti Eron Kiiza okumukaliga emyezi 9 kikyamu. Aye ate okukiwakanya alina kwirayo wa mu court martial kubanga neina jurisdiction yaibwe ni appellate jurisdiction okujulira kwaibwe alina okwirayo. Aye ssemateeka atuwa ennyingo nningi edosobola okugyamu ng'omuntu werwana ku human rights sido. Tituli nti tulina kusigalira awo wenka aye nga tinembeera yalibaire esobola okwewalika. Bannamateeka bano bongedde okwebuuza ebibuuzo kirabika kkooti y'amagye erina kyekubiira nga waliwo abantu abakwatibwa n'emmundu nga Jamil Mukulu ate n'atwalibwa mu kkooti abantu ababuliddo tibalina kutwalibwa mu kkooti y'abannamagye. Nze nena omuntu yeebuuze nti Jamil Mukulu gwe bakoba nti mutemu tali mu court martial ate Kiiza Besigye ye ali muki mu court martial. We have a criminal division. Boba ngoiziza misango eda criminal. Bobo otyobole amateeka
I don't think nti civilian omuntu w'obuliido atwalibwa eki mu kooti ey'amagye. Dr. Kiiza Besigye yagawummula, ekyo kizira kukubuuza. Ate engeri yebaamugemamu kityobola kyona amateeka. Kati twebuuza, we wabanga kooti y'amagye eteekebwawo UPDF Act, naye ng'ate UPDF Act yetondawo ki? UPDF amagye. Lwaki tulaba abantu ba civilians abamu bagendayo? Kubanga ba civilians abagenda mu kooti eyo babateekako kubeera n'ebyambalo byaki? N'oluusi n'emmundu. Naye tulabye abantu bangi ate ewalala abazza emisango egy'emmundu naye ne batwalibwa mu kooti zino endala. Waliwo omwami yakuba ekyasi wane Nakawa yali ani? Yes, ne yakuba omuyindi ate tulaba bo babatwala mu kooti ki? Naye ate bannabyabufuzi bo we babala ne babaleeta mu kooti ki? Ey'amagye. So tuleetawo ekibuuzo nti ddala kooti y'amagye eriwo kuzannyisibwa byabufuzi oba kugaba justice? Ku nsonga y'okuvunaana abantu abatali b'amagye mu kooti y'amagye, bannamateeka bategeezezza nti waliwo omusango gwe yali omubaka w'e Nakawa ogwawaabwa mu kooti ensukkulumu giyite Supreme Court nga balinze kooti esalewo eggoye ku nsonga eno. Ey'amagye lw'erina trying aba civilians era ddi bantu kika ki abalina okuba nti batryingibwa kooti y'amagye? Eyo ensonga ebadde enkulu nnyo era we tuwogerera waliwo omusango ogwa Honorable Kabaziguruka ng'ogwo gwo guli mu Supreme Court nga baapiringa nga twagala tulabe twebuuza ekibuuzo ddala kooti y'amagye eno erina okuwuliriza aba civilian. Ekyokubiri, kooti y'amagye eno eyagala kwefuula nti eyina eddaala lyerimu ne kooti enkulu etuyita High Court. So ng'ate zino kooti lwaki ne baloya abasinga bagiyita tribunal? Tribunal kitegeeza kooti eteekebwawo okuwuliriza enjawukana n'obuntuntu obukukukuku mu kitongole. Court of the land erulinge ku issue mu musango gwa Kabaziguruka oba omuntu wa buliido asaanibwa okuba ng'atwalibwa mu kooti ey'abannamagye. Tulinze ekimala tusuubire ensala entuufu kubanga ssemateeka akyatula lwatu nti ba civilians babe ba tried mu civil courts. Minisita ow'ensonga z'essiga eddamuzi Norbert Mao ku by'okukwatibwa kwa munnamateeka Eron Kiiza alina ky'ategeezezza n'ekirina okukolebwa. Supreme Court will have to make a pronouncement so that sentences are not seen to be excessive. In any case, there should be a sense of proportionality. I personally think 9 months is excessive. Kitegerekese nti olunaku olw'eggulo bannamateeka n'abagasoma bayisizza ekiwandiiko ekivumirira ekikola ekyakoleddwa kkooti y'amagye ne balayira okulwana okutuusa nga munnaabwe avuddeyo mu kkomera. Byawanduru Bone, Salt TV, Omunnyo ku nsonga.